ekizibu ekiriwo abasoga oba abaganda n'abana Uganda oluzungu lutulema okumana. Omuzungu yabuuza ekigambo at witchcraft is this? Yabuuza nti witchcraft is this? Bakyeta irogo. Irogo balieta mu luzungu. I don't understand. Oli yabuuza ati witchcraft. Witchcraft is this? Ekyo kankireke ndakwida kumulundi ogundi nkisomeseeko. Nebuuza inabeeyeta ba president general ab'ebibiina okugeza ng'ono omukazi owe Masakani bamwetani Nansamba akulembera ebibiina bimeka. Nansamba okulembera ebibiina bimeka, association imeka zolina era ba president baazo be baliwa betwagala otulage olyoko tuwulire nti gwe okulembera ebibiina by'abasawo b'ekinnansi twagala otulageko ba president baabyo nga Lumira Mayengo Jemba bwatulaze. Twagala tutegeere ebibiina ebyo biri bimeka. Oba ffe tulina ebibiina 30 bimanyiddwa naye gwe simanyi na kibiina kyo tetukitegeera kiri registered. Kati abantu muleme kuwubisibwa na kubeera obwongo tubeerenga buli ssaawa abantu obwongo bwe bayiwamu amazzi buli anaavanga eri ow'embaliga buli kigo tufuuse nga kubufu abasawo b'ekiddugavu n'ow'envunza naye ajje ayite mu kkubo omwo ow'ebigere ebivundu omuguu w'ensimbu buli omu yenna ajje atambulire mu kintu ekyo. Basawo muyige mbakubiriza mmwe kuba nawulira nti Kulanama ye yamuwa ekibiina ekyo. Simanyi Kulanama alina ebibiina byagaba ye mu Kulanama mu bisawo amazeemu emyaka emeka sikitegeera. Waliwo n'omulala bamuyita Mama Fina. Mama Fina maama wange wakulembera ku Uganda n'eddagala lyayo mu bulungi si bubi naye neewuunya ogamba nti okulembera abasawo olina okulembera abasawo mwe abo abantu ababasinga abo bakyemanta bakyepaaka abeeteekako obweteesa ebintu baagala bitiibwa oba mwagala bitiibwa mugende babba bamwe babibawe muve ku bino ebyokugenda okuzanyisa ekintu ku bulamu bw'abantu muve ku bulamu bw'abantu okubazanyiramu ng'omupiira. So kyengezaako okugamba basawo bannange reunion ena yegatta ebibiina ekulemberwa mukulu Jemba Lumira Mayengo ne vice wuyo musomesa wuyo musirikale wuyo nze ndi secretary for finance n'abalala bonna balala bangi tutakomeye secretary general owa reunion oyo ate nga yatuula ku National Drug Authority. Mwagala mazima gaveewa temulaba mazima mwagala kubeera awo nga buli ssaawa balinga abantu be bayiwamu amazzi mu mutwe. Gange Ninzo Katendo Jackson era nga nsiziire mumulamu ojolwati luno nga ndi kutumula kujja muli mwena mwena gye muli abali tubonana bali tuhulira nga tusinzira no nga tugaitire hamu mu union isomu mulamu oji era mu ikaliro muno mbusoga tobaitubula bibiina nga tutumaite ntwali gaita naba nice aye iso union yatuyambire ino ne tutoolayo kubanga tobaine bizibu by'abantu abaye nga batulugunye no mubusoga na data bayitu sukire kizanyiro nga buli kibiina kizwa ekituzenyiramu buli mukulembeza azwa yatuzenyiramu odinaizani yeta nti nizo mukulu akulembera basaho oyinaiza nayo olembulija nayo la ne sente nente nzama inaga ngende kuba ko bigambo bino mama fino watukanga mu bulamuji wayolanga certificate mbatu batwale sente emukanto president general wabasaho aye iswa basaho mwatwaire mu isomero ki imwe mwizanga ni mutulugunya mukulu wali yabiri oliyo atulugunyiri abasaho nebe palisa nebe budaka nebe butaleja ebutaleja n'abasaho bakemanya abayinawo ngo basiba ngo bataweka sente nyingi za certificate era ngo yeta ntol president general wa Uganda ndagali yayo aye enzo musaho w'Kinansi no yo kyamani gwa muhaira kusobola okuyamba wa mutwali mu isomero kiri yasomere mu busaho wasamire mu isabo no sura certificate yo no izawa sawo no kuba ntotale ekibide kiba kulembere aye lwacho rohoze musawo mwina gota kukagaliramu era lwacho toko ku musawo mwinawo gota kutolanga mu sente omusaha ina sente imeka
iwe oteka certificate nti mitwala 5 iwe nga lwaki tokusasula iwe certificate ye mitwala 5 omusahali bulamu ogimu no mutalejja ne palisa jo teka ya tino kozesa ne police ne gama basawo bekinansi tubula mirembe wali yabiro tambwire uli hantu omusahabula sente intako kimanye intaba sawo tubula sente abasawo tuli ku mukwano gw'obusamize tukola mirimo gy'obuzeiza era ffe tebali ayinogulude ne wa union eya tuletea hano union natuyamba mu busoga mu natase bina byona twakohera baba tulutugunya nibatuiba isolo hati no ngakubiriza basawo mwene nabali mu ikaliro abali mu busoga abali mu mbale ntwatunye union muzuweyo iwe butalejja oli kubonabona wenozuweyo izitagaita ku union tutambulire hamu busoga bwiza kubakosa eteso tuiza kubakosa buli hantu tubene mirembe ayi wako banga nti ninze o president ojeno wabasawo wali abira mukireke mama fina uko banga nti niwo kulembera ndiri ojeno wabasawo oli tubeha atenze kibaite nti omukali takyama kuna mulondo omukali tasamira nkuni na kyamo mungolo engole kyamirwa musaiza eyamaguru amameka amasatu patiyama ni yenkuni patiyama ayi soto kubanga nti president jeno iwo mukali dozayo nti dio president jeno okulanda matole president jeno omukali tasamira nkuni era takola mukolwa bwa kabaka ogwakyazinga nuko mu Uganda obuganda ndo busoga tuli ekintu kitya era kuzoba hatize kubeza mwena jemuli muikaika abali wano balwanyi bandafu kubanga ekisera kino tuzze okwagira mulwanyi munnaffe Imbalumira Mayengo yazirwanako twegattiramu tulabenga olw'okwagala president waffe Museveni erinnya eryange nze Naddumba Muwanga Matovu nze nkubiriza abasawo bwenna ma district nsooka okutumira chairman wange Mutyaba naye nkutegeeza nti yingira obwegasi kubanga obwegasi gemaanyi nkubira mulanga abasawo bonna batanneegatta kuba president Museveni waffe omulungi atulagira kwegatta tukole zisako naye ate neewuunya nnyo abasaabulula omukulu omukulembeze kyagambe kyegwa w'eggwanga ne bakola obubinabiina n'owulira nti kano ka Mama Fina n'abo bonna Mama Fina bakulanama mbasaba mujje twegattire waki twegattire wamu kubanga agali awamu ge galuma ennyama ate okwegatta gemaanyi nebaza president waffe yaleeta ekirowoozo ekyo ekyokwegatta awamu naye tubulamu nga ffe abeegatta taata wakireeta naye ate ffe abeegasse tetuyambiddwa tusaba tuyambibwa kubanga gye tuli ate tuli bantu basajja b'abalwanyi n'abakyala abalwanyi abazira ab'amaanyi kyova olabanga olunaku olw'abazira weekanga ebibiina ebirala byonna ffe tulidde empanga ne tusalawo twegattira wamu ku kibiina kino kukwejjukanya obulwanyi bwe walwanamu naye nga tukulembedde omusajja ow'amaanyi bwe twalonda ebibiina 30 Imbalumira Mayengo sebo omusajja ono w'amaanyi atambula amadistrict gonna n'anoonya abasawo ab'ekinnansi bonna gye bali era ye yatunoonya ng'ebibiina n'atukubamu enjiri tusobole okwegatta lwaki taasobole tukuba enjiri ne tunoonya akalulu kootaata tukusaba n'obuwombeefu otujjukire nga ffe abasawo b'ekinnansi kuba fwe tetusosola omusawo w'ekinnansi ye muntu atasosola bapasita bajja mu mbuga zaffe ababulizi bajja mu mbuga zaffe bafaaza bajja mu mbuga zaffe ab'ebantu bonna ab'enjawulo fwe tubakolako tetusosola naye ate tetulina lugambo tetuboogera era tetubateeka mu kamera kiraga nti abasawo b'ekinnansi tuli bantu b'amaanyi kubanga ne mu lutalo taata Museveni jjukira nti abasawo b'ekinnansi olutalo olwanemanga ffe twayingirangawo so si balokole so si madiini malala tulaba ate naffe tusobodde okuŋŋaanya abasawo b'ekinnansi abalina enzikiriza abasinza Tonda nga ababonesebwa bonna ab'enjawulo sebo tuli nabo ku lukiiko luno kweluli n'olw'ensonga olukiiko luno lunene nnyo tulinako ababonesebwa tulinako ab'eddagala abahabo bonna tuli nabo saagala bakulimbelimbe taata nti waliyo president omulala Imbalumira Mayengo yasobodde okuŋŋaanya ebibiina 30 n'olwekyo siina nnyo bingi byakugera naye nkusaba taata otujjukire kubanga naffe we tutudde wano tuli bazira wange nze Luwemba Godfrey Mayanja nga ndi mukulembeze w'ekibiina ekiyitibwa Buli Ggwanga n'Ebyalyo ate era nga nze w'ebyokwerinda ku kitongole ekikulu ekigatta ebibiina by'abasawo mu Uganda.
Okusooka njagala kutegeeza ab'ebibiina abagamba nti mwali musigadde ebweru nti mujje mutwegatteko kubanga twegatta dda tuli ebibiina 30. Twamala dda okwegatta n'obukulembeze twabulonda dda ate mmanyi ng'era mwenna twali twabayita mpozi ne tutabalaba. Nze mbadde ndowooza nti mujje mutwegatteko obwegassi. Mpulira waliyo mukyala Kulannama tukwetaaga. Mpulira waliyo Maama Fiina nawe jjangu otwegatteko. Omukulembeze w'eggwanga yatugamba bwe twamusinkana 2021 nti mugende mwegatte mukole ekibiina ekibagatta awamu mulyoke mujje mwenna nga bwemba mpita eddoboozi limu mwenna nemba nga mbafuna okusinga ono lwajja n'ono najja n'ono najja. Era ssebo w'ekitiibwa Pulezidenti nsaba kukutegeeza nti twamala dda okwegatta ne tulonda omukulembeze waffe ye Jemba Lumira Mayengo ye Pulezidenti General w'ekibiina ekikulu ekigatta ebibiina by'abasawo mu Uganda. Victor Biomark Tugumetujishe is my name. In this reunion, I still sit on the education desk. Today has been a Heroes Day, and we chose to cluster around our leader, the leader of this reunion, that is Mr. Dr. Lumira Mayengo. And this day we that all those people who are against this aggregation, because we are an aggregation of all herbalist associations that chose to work together. I know there are other series of names of umbrella organizations that move around lambasting other herbalists, arresting them. We are calling upon them to stop this habit until further notice, because the herbalists are operating under a regulation that has not been operationalized. So we are calling upon them to give them the freedom to operate. Gwanga lyonna amanya n'eddoboozi bampita Jemba Lumira Mayengo Pulezidenti General w'ebibiina byonna mu ggwanga. Abantu abadde bandaba nga njogera nze Pulezidenti General omulonde eyalondebwa n'ebibiina byonna era ne bisayininga. Lwaki bisayininga okunteekawo? Ebibiina binteekawo olw'ensonga nti obumenyi bw'amateeka bwali busukkulumye nga bungi nnyo ekisaddaako abantu n'ekitta abantu. N'okukozesa eddagala lyaffe ery'ekinnansi obubi kwe kunteekawo okusobola okulongoosa ensonga ezo. Era banteekawo nga nze Pulezidenti General nga tukubagana empawo nga tugamba nti obuwangwa n'ennono tebukkirizibwa mukyala okulembera bya buwangwa. Abo bonna abakyala abeeyita ba Pulezidenti General nga si balonde, kubanga obulonde bwonna ba Pulezidenti General balina okutuula. Tutudde wano ku lunaku olw'abazira nga tujaguliza wamu ne bakwano baffe abalwanyi abalwana okuleeta emirembe gye tulimu gye tweyagaliramu. Era tubasabira abagenda ezirakumwa n'abaliwo nga tubategeeza nti batambuze bulungi eggwanga lino, kubanga eggwanga lino mwalijja wala. Eggwanga lino bwe mwalijja wala, tusaba Pulezidenti waffe Yoweri Kaguta Museveni eyatutegeeza nti mugende mwegatte nsobole okubayamba abasawo b'ekinnansi nga muli wamu. Sebo Mukama waffe twatuula dda era tuli wamu twegatta. Ebibiina kati ebitudde wano tuli ebibiina 3. Era ebibiina ebya 3 bye tulimu
betuli nabyo bikuwagira nnyo ate ne bigenda okusomesa abantu bo ebirungi byokoledde eggwanga. Ne tulina enyiike ennene ennyo kubanga engato ze twambala nga tutambula okugenda okusomesa abantu bo abatamanyi nga si ba mitimbagano, ne tusobola okuba nga tutambuza bigere engato zituweddeko. Tukubye engato egiwera emigogo egiwera 50. Naye nga tugamba tufiirira eggwanga lino olw'obulungi bwewayingira ensiko noza emirembe. Naye tubadde tukusaba Pulezidenti ti ebintu byaffe byotuwa oba byewatuwa tetubifunanga. Kubanga tubadde tusaba ebintu ebyo bituyambeko okuba nga tugenda mu maaso n'okunoonya akalulu kaffe akabindabinda mu kaseera kano. Era abantu buli disitulikiti batulinze tusobole okuba nga tutambula. Tunaasanyuka nga waliwo omuzira kisa akwadde amawulire ago okusobola otuyita tukwataganyize wamu tubeere wamu abalwanyi bo ab'okuzza emirembe mu ggwanga abakaakano.